Mangi getukuletedde olunaku olwaleero nga bulijjo enkola yaffe ffe tetukuliisaawo tetukuliisaawo mukwano data waffe oyo tumubalirira naye ate twagala otambulire mu kumanya. Tutandikidde mu Fangoni amawulire si malungi ag'okuviibwako Joram yavudde mu bulamu bw'ensi eno ago twagakuwadde era sige tuleese wabula olugambo lubadde luyitiŋŋana ku mutimbagano nti alien skin munnange yasaddaase omwana ono wabula tukuleetedde omwami ono ng'aliko by'ayogera era ng'ayogera ebyo ebyabaddewo nga munnange Joram tanaba kuba nti no ava mu bulamu bw'ensi eno eyabaddewo nga obuzibu bwonna butuukawo katubeere nga tumukuwa agipakinga ngaawo manyi wafunda nabo anagitegulira waawo atunula emabiga alika yagirekamu giya nnafu nze naliwo nedda mpolampola nemukwatirayo yadda sina mpola yalika gireka kagoniyo bwe kati nedda pu ate sene kiri kumpi ngaawo pu nemakasika kusinemugira nze naliwo byonna ngambiraba owulira okitegeera naliwo natoza kuwona nze naliwo okitegeera kubanga nze nanye nedduuka eriri awo kati no mukwano katugende mu Fangoni munnange gibadde miranga gabadde maziga wadde nga alien skin munnange ali luzira naye ate bano tekibaganye kuba nti bakungubagira mukwano gwabwe Joram eyavudde mu bulamu bw'ensi eno nga woli mukulaba akatambi ako mukwano gabadde maziga naku njereere olw'okuviibwako mukwano gwabwe. Omuvubuka ono yafiiridde ku myaka 28 abadde muto nnyo ddala. Yesu osobola okuteekawo awo obubaka bwo obw'okusaasira wobanga tolina mutima mubi kubanga munnange okufa teri akuyita okitegeera no mukwano. Subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section. Tugenzeko wa Pastor Mondo. Pastor Mondo avuddeyo n'alyoka agamba nti yeewuunya abantu abakyakolagana ne President Yoweri Kaguta Museveni agambye nti President Museveni akukozesa leero enkya n'abeera nga takyakumanyi bw'ate waavuddeyo n'alyoka agamba era ono n'agamba nti abasinga balabire ku sipapa paka kati akyali mukomera kati nolo kwe kugamba nti ne alien skin yandigenderera bwatyo nga sipapa bwe yagenda. Katukuwe Pastor Mondo muwagire n'aleemu Museveni muveeko kati Fangoni mu lunaku olwo tekuli muntu mu lunaku olwo bakasitoma bagenzi ekyo nkibabuulira mmwe bwebanga okolera Museveni byakuwadde by'oboolya byatakuwadde bireke bw'oba okola mu gavumenti oteekwa okumanya system efugibwa eno gavumenti efugibwa famire 8 ezo famire 8 bw'oba tozigwamu toyingiramu. Number 2, when you fall into a mistake you are under bus. Ojjukira kutesa yagenda keruzira yagenda wano ne ba vice president baabufenya katuve ku vice president gwokimanyi nti mukula yagenda mukomera omanyi nti Jim Muhwezi minister wa security ndi yagenda mukomera nze mbibagamba buli lunaku titemusaaga ne gavumenti oyina gwe weerabidde Dani the might General Kale Kayihura oyo bamufulanga pufu lunaku lwayo teddanga ngulu gwe Kayihura yalina gavumenti namba gwe kitata ng'ayingira buyingizi wali bakuli mu CJs n'ayingira n'akola bw'ati n'agamba nze kitata munoonyeze entebe kwentuula n'abantu bange ne babawa ebyokulya baakaweesa. Mwekamba buulire you are just joking. Ayina amatu awulire kyemugamba bw'oba okola kola mpola bw'oba osiba abantu basibe mpola bw'oba akuwadde omugo okukuba tokuba guze emabega. Gavumenti nagikola emyaka 19 bakuba nabaakajanja bana baakayingira bano bali kuno bacacaika eno gavumenti si ya taatawo ya Museveni. olaba nange nadduka.
bwe tugendeko wa Pastor Lozias Bugingo avuddeyo n'abeera ng'asabula ku luno asabudde ani asabudde mukyala wa Dr. Kiza Besigye mu mukyala wa Dr. Kiza Besigye yavaayo ku mutimbagano gwe n'alyoka agamba nti Pastor Bugingo alina okusibibwa olw'ensonga nti nali mu kubuzaabuza ndiga n'okutunda soda. Okitegeera kaakati nno Pastor Bugingo avuddeyo n'akudaala naloka agamba nti gwe yali agamba nti nno nze gwe babasiba ate omwami wo nga yali mu kkomera katukwe Pastor Lozias Bugingo omugwagwa omu yagamba ku Twitter poliisi enkwate naye bunatunze soda n'omubuuza mu kikakyo bani abamuguzeeko nga ye kyanoonya bankwate mukazi wange asigalawo n'emirimu mbunga ndi mukomera bbaawe yalirira kati wetwogerera si mu mutima mubi naye bbaawe yalirira nebuuzisa ninga Katonda ng'oyanguye ebintu akakazi kano ng'okatuddiza mu layini mu bwangu mazima sikalowoozanga nakko mutwe gwange Mukama yebale abantu betutalowooleza bubi betutayina na mu birowoozo byaffe betutamanyi nakumanya nti batuliko n'omulaba ng'akutadde ku mutimbagano gwa nsi n'ayogera n'abaasoma bonna naye ng'ayolesa busiru ayogera without evidence nti nze ntunze soda Bugingo bannange nga natereera dda siri bubi kubira Mukama engalo ez'amaanyi omunne ensonga nate bwe ziri amawulire go tukyalina mangi wano ku Newspack Channel mukwano lwonna olutambuzibwa ku mutimbagano lwe wafunye n'olwotaafunye ffenno tubeera ng'ate tulukuleetera kati lwaki tulayikinga mukwano nsonga ki z'oyinza okumpa lwaki oba tulayikinga nsonga ki gy'oyinza okumpa lwaki oba tosubscribinga nsonga ki gy'oyinza okumpa lwaki oba mukwano tolekaawo obubaka bwawo mu comment section ku mawulire ge nnaakakuwa mukwano n'obulako kyoyogerako kaawo ojja kuba olimbye nnyo kale kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo bwe tweyongerayo katukutwaleko mu kiboozibozi kya Rape ngali ne Stesha Mayanja kiboozibozi kya Rape ngali ne Stesha Mayanja Rape avuddeyo n'alyoka agamba nti omwami we agenda kuddamu akola emikolo emirala olw'okubanga yamuzaalira omwana katukuwa akatambi kano Kikambwe chacha katwero bako busajja bingi nenga Bugingo bwajuka buyimbira nsanga dinga wali manye nti binde banje mufuna abaiti bulekayo kategereje kalenge nekakona binze hajati pressure framika kuwe ku mikisa gya gundi oyogo eja mikolo tatoloze mu wakubaze na musoka gwe ya musokayo alhamdulillah mati nange nekikole anti ye bagenda mwanjiro omulyo ogwokubiro bina bitegero omwezi ogujja agenda kumyawe ebintu ebirala omwami wange yagamba nti no okwanjula kuliko yakola tekwamala omwami yagala kwongera emozalidde omwana nagamba nti agenda kunyongera emikolo era wabula todde Canada n'otayimba bwe tuvaayo kkiriza tubeere nga tukutwalako eri kapo abasinga gye musinza okwogerera kaakati nno Amito n'omwami we bavuddeyo ku mutimbagano ne babeera nga baddamu ebimu ku bibuuzo bye mulina okitegeera nno oba ebimu ku bibuuzo bye mubuuza bangi mubadde mugamba nti no Amito yayagala omwami ono ng'ayagala mpapula ng'ayagala munnange kuba nti n'agenda ebweru byonna mbuulya mwagala lwa ssente Amito avuddeyo n'abyegaana naloka agamba nti ye omwami teyamwagala lwa ssente era ono avuddeyo mukwano n'abeera ng'ategeeza nti munnange ono bbaawe yali amupangira ate mikwano gye teyasooka kwagala ono bbaawe mbu yamupangiranga mikwano gye naye ate ye yali ayagala ono okitegeera n'olaba laavu gyeva katubeere nga tukuwa obutambi buno mukwano ng'Amito n'omwagalwa we bagezaako okuddamu ebibuuzo byo gwe naddala eyatema omugambo okitegeera no mukwano naye nno ebibuuzo bino n'okuddamu oba akatambi kano kali mu luzungu naye nga nkimanyi nti aba Newspack Channel oluzungu mulutegeerera ddala bulungi kale kawo obudde obeere nti naate obawuliriza bulungi. We both can obviously answer this one. It's how do you feel about people judging you? That's a pretty universal question. Yeah. Should I turn it to you first? Yeah, I will respond to that. So by now we all know that Honey and I are two different people, but yet similar.
Sure. Because Honey has dwarfism doesn't make him any different from all of us. Everybody's got something. Yes. So I don't understand why people judge me. Actually, people keep saying, oh, I love you for the money. I love you because I want citizenship. I love you. My God. People are always going to talk, huh? I had a life before I met him. And yeah, he had a life before he met me too. It was not for anything. I know so many of you think when you people see a black girl and a white guy, or a white girl and a black girl, and especially if there is something about them, you're always quick to judge and say, oh, she's there because she wants citizenship, she's there because this. May I jump in for a moment? Yes, honey. I think maybe one way to look at it is that it's a very unhealthy mindset to have this notion of everything being transactional. What is this person getting out of this other person? Why are they in this relationship? When really what it comes down to is love. It's about wanting to spend your time with that person. So when you try to make it all about money or skin color or just these very superficial things, you're really robbing yourself of the human experience, because if you're going through life looking at everything that way, it becomes very apparent. And in my experience, people don't like to associate with others who see the world in that way. It's not as much fun, and as I said before, it's not healthy for anyone. So, and I also want people to know that if someone wants someone or loves someone, I won't use love. If someone wants someone for a particular thing, they wouldn't even want to move around with them, let people see them around them, or even do functions where they have to invite so many people. If I needed something from Honey, trust me, I would have gotten it without you people even knowing about nothing. I would have hidden him, like you're saying. I would not have let anyone even meet him. But from day one, I was proud of him. I introduced him to my friends, my family. I've been moving with Honey all over Uganda. We are always in restaurants, hotels, you know, we always adventuring together, we always traveling together. Actually, so many people have seen us. It is just a few people who probably are always locked up in their houses, don't know what is going on out there. It's a big world and it's not their business. If we see you, we see you, but we're not going to go out of our way to please everybody. Yeah, so for those of you who are judging us, it is on you. We are happy, we are fine, we are blessed. And the final PSA is maybe just have a look at yourself in terms of doing so much judging. I think you'll find that life is more enjoyable when you relax a little bit. Find something else to do that makes you busy, because sometimes when you're not busy, it drives you into making another, like wanting to put another person down. But every time you get things to do that make you busy, you not even think about other people's lives, and you not even have time to put others down. You said that perfectly. Focus on bettering yourself. Ebyeddwaliro ly'ensambya tebinnaggwa mukwano bakyagenda mu maaso n'okuba nti naate baleeta Bwino. Mbw abasawo ensambya tebafa ku balwadde, mbw abasawo ensambya bamanyi balina ssente. Maama jjukira nti Fifi the Queen yeyasoose okuvaayo n'abeera ng'asabula eddwaliro lya Nsambya, kaakati ate ne Calvin Kayanja naye amwegasseeko n'abeera ng'ate avaayo okwogera ku ddwaliro lino. Kkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano, naye naye w'oba olina experience yo n'ensambya osobola okubeera ng'otubuulira. Tetwagala experience mbi yokka, naye osobola n'otubuulira experience ennungi, kubanga abavaayo bonna bali mu kwogerera bubi ensambya. Naye gwe oyinza okuba nga wajjanjabibwako ensambya, osobola okutubuulira gwe we wagendayo experience yo yali etya. Naye katukwe Calvin Kayanja munnange ng'avaayo okwogera ku ddwaliro ly'ensambya. Otwala omulwadde mu ddwaliro nga buli omu teyeefiirayo, ne bagenda n'omukolako lwa deposit, naye bw'amala okufa obwangu gye babujja okumugyamu ebiwoowolo okubaagabaaga omuntu wo, obwangu gye babujja okumutwala mu mokyale, naye ng'ate baganye kumukolako lwa ssente, ate ne bakugamba ndina okumujja mu mokyale naye ate olina okusasula. Nze nkubuulira, gwe kaalakaala n'omuntu ne bw'oba omutwalidde mu ambulance omutwale mu malwaliro ga gavumenti olabe, ojja kubonaabona n'okumwesitulira nga ne w'omuteeka tomanyi, naye nga tewali ayinza kugayidinga,
naye bw'amala okukutuuka bw'atyo bwangu gye babujja okumutwala okumugyamu ebiwooro tomanyi nayo kati simanyi oba baagala nnyo omulamu ebintu ebyo okusinga omulamu simanyi naye negirigensi obutafaayo n'otwala omuntu ku ddwaliro nga balaba oyambye namuyamba n'omusitula wekka nga balaba tomusobola ne wabula yakuyambako eddwaliro ne ligenda okukola ku muntu wo nti tolina deposit naye ate bw'afa enzitusa gye bamuddisa mu mokyale kati ate muŋŋambye sirina ssente ate lwaki nsasula eza mokyale ayebwebwa omuntu wange muganye mukolako lwa ssente ebyomunda mumutwalamu byaki Munnange tubadde tuli awo nga Palasa avaayo ng'agamba nti bannange mute alien skin. Palasa avuddeyo n'alyoka agamba nti bannange alien skin talina musango mubeere ng'ate mumuta. Putting alien in Luzira is gonna solve the burden, the big problem of those ghetto kids coming. Baterezeze ebibuga babirongosezzawo naye baali banyakulira amasimu tebakyaliwo okubanga ebibifo byabagagga mulowooza baddawa ababaana kati baliwa mumulowooza bagendawa ababaana be mulaba ku gaali ng'oli nze nina omwana mukwano gwange Ryan oyo yalinga mu magaali Ivan Killer but I'm with them tubava mu magaali kati bonzijjawo olowooza bagenda lagawa. You can't just pluck me. Naddala ku misango mbwa akasimu mbusimanya omuyimbi gwe mwasibye akasimu ke mwamusibidde kagula mu closet ye nga yajja ayambala ogenda okuyimba ku show mukirowooze musobola omuleka ebweru n'awoza bw'aba yamenya amateeka ne mumusalira ekintu ekimbonereza ekigwanidde but you can't just noveri ng'omuyimbi mbu no please no. Alien skin is a pure example of a nation yes system failed. He's a pure example of where the nation is going. Erikulaga wa ensi gyeraga nti industry eno yeetaaga okutereeza abantu babeere nga bali mindset ngeri changed nga bategeera what is a brand wano tebayitwali na class bategiriza mu masomero tebatuyigiriza nganako what is money ekintu ekitutta ffenna nga tukinoonya. Have you ever been in a class and they told okay what is money except that we know it's a medium of exchange? Osegera omuntu omujajinga you guys are there you don't know. Fame changes people, fame changes mentality. Bameka kumwabera n'akakadde mu nsawo n'asigala nga awulira kyeki mulina kubanga wagunjulibwa nga wakuzibwa ng'akakadde wali okalabyeko okweyisa ng'omuntu ng'okafunye si kyangu. Segera oli mwana wa ghetto taibangako na mentor atabangako nze there's a lot of things nze bangamba mbu namukuba empimu nga musaba respect. No, I don't command respect. Respect is given. Eno bwe tuvaayo tugenzeeko ewa Station Mayanja wakati mu kwetegekera concert munnange avuddeyo n'ayogera n'alyoka agamba nti pressure zaali zimuse, pressure zaali zimutwala, pressure zaali zimujje mu bulamu bw'ensi eno. Kakati n'agambye nti ebweru ekyamutwalayo akuba nti n'agenda okujjanjabibwa endwadde ez'enjawulo ezaali zimulumanga kwotadde ne pressure. Katukuwa Akatambi Kakano wadde nga abamu ku mutimbagano munnange mu comment section bavuddeyo ne bamuwakanya ne balyoka bamugamba naawe tembeeta concert yo va mu kuba nti n'otulimba wagenda kyeyo kukola kyakusala busazi. Mu comment section obwedde beboogera ne Katukuwa Akatambi Kakano nze ndibadde wa pressure bazuula pressure nga nina olubuto lw'omwana wange mu 2016 so maze ne pressure emyaka 8 so nalwaza muwala wange pressure like ebulamu bwe yayitamu yali agenda kunfaako ndowooza bwantocharinga so nagenda ebulaaya okujjanjabibwa naye nga tosobola kumala gajjanjabya nga toyingidde mu system of which bw'oyingira mu system oba olina otandika okukola okusobola okubeera ng'ofuna akasente akasobola okukubeezaawo kozi mbaddeyo ebbanga ddene so mbadde nkola ng'era omuntu yenna badde nkuba ekyeyo naye nga like ekigendera kyange kyali kyakuba kyeyo kyova olaba treatment bwe yawedde alhamdulillah enkomawo. Bwete tambudde badde mulabi mulungi wale kwekumira ku News Park Channel. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Webale kutwagala, webale kuba nti nate mukwano, leka obubaka bwawo mu comment section. Webale ku subscribinga, webale kuba nti no tosuwa mawulire getukuteerayo. Era tuongera okweyama nti ffe tukuwa ago agatambuzibwa ku mutimbagano ate era nga tugakakasizza.